Ladies and gentlemen of the press, you realize that this is not what we had planned for you. Today is the 1st of September. It is a very special day. It was meant to be, but it is going to be special in a different way. I want to introduce to you the man you all know very well, Dr. Jose Chameleon Mayanja. Dr. Jose Chameleon Mayanja was born in April 1978. He is the leading musician, Ugandan musician in the whole of Africa. There is nowhere you go in Africa and you don't know Dr. Jose Chameleon. For 20 years, Dr. Jose Chameleon has been know him as the icon of the Ugandan flag. Dr. Jose Chameleon has never stopped giving us hope, even when there are no hope. Even when there was war in Central Africa, when Kony had abducted Ugandans, Dr. Jose Chameleon was there to give Ugandans hope. That is the man who is seated here. He is the man who is going to open the office here. He is the man that police wanted to kill just a few minutes now. Ladies and gentlemen, I want to invite Dr. Jose Chameleon, the next Lord Mayor, to come and speak to you. Abasoni banyabo Sanso Baraba bakwasiba bidati musanyo nga bwe lyali gwanira okubeera. Olunaku lwa leero nabadde mbayise bakwano bange bannamawulire ne bavubuka bannange ne bakansala nga mbayise ku mukolo ogw'ekitiibwa ennyo gwe twali tutegese ogw'okugula ofiisi yaffe oba ngiyite command center wano ku Balituma Road. Enteekateeka zaadde ziteekateekebwa bulungi nnyo nga bw'oziraba. Tenti twali tusiteeseewo n'entula tutegese mu mateeka agalagirwa tutule mu social distancing yadde omukisa tegutuweereddwa. Wabula kya nnaku nnyo nti poliisi tetuwadde mukisa guno nga newankubadde twagezezaako nnyo okugoberera buli kyalagirwa. Nze kennyini saagadde era tukiwumuzza mu poliisi nga bw'ogira nti esazeeko geeti yaffe, saagadde bakwano bange bongere kufuna mitawaana ku lwa nsonga si embeera gye mbaagala kubeeremu. Olubadde okutuuka wano ku ofiisi yaffe gyenza okuggulawo sanze tiyagaasa anyooka era nga newenjogera nze kennyini nyini kuidwala babuleti eyo gyolaba. Kale nefuna okwemulugunya kungi nnyo eri abakuuma eddembe tebalikuumye olwaleero. Naye njabaga bakwano bange nti enteekateeka ey'okugula ofiisi bannamawulire tuwonyeewonye ennaku etuluma nnyo nga bannamawulire tiyagaasi bamutukubyemu wakati tuzze kukola mulimu gwaffe neera batukubye tiyagaasi kati embeera etusobedde ekitegedde nnyo tebataliza n'abasajja tebataliza omulimu gwego naye buli wendi wano n'amaaso tegakyalaba nga mukolola nnyo minisitule tebanoonye. Simanyi minisita n'abako baveeyo atuyambire ddala ku bapoliisi batukuba mu tiyagaasi nga tuzze okukola omulimu gwaffe. Embeera si nnungi bannange ebyo naye embeera si nnungi. Munnamawulire munnaffe naye nga tetumanyi owa Dr. Jose Chameleon anagulawo ofiisi eno kubanga ekituufu kyo kiri poliisi egamba omukulu teyasaba lukusa.
so bw'aba teyasaba lukusa yateeka mu biri ebyaki byetumanyidde ebyomudongo abasajja bakubagamba talina nteekateeka za kukuuma abantu nga waliwo social distance. So mu mbeera ng'eyo kamiliyoni tetumanyiwa waali abatuufu nga omanyi kamiliyoni ye kamiliyoni kati kamiliyoni abamanyi kamiliyoni nammwe mumumanyi nga kamiliyoni ne poliisi emumanyi nga kamiliyoni. Anytime from now asobola okukola ki okututuukako naye ng'essaawa zino alabika yeekwese kitegeera. So ensonga bwezito tweyanza nnyo tweyanze. Mundu yono bayaganiye jaminze tabitegeera. Wewe sasa gano gere ebintu byo. Gano gere ebintu gere yeri. Kuvemu. Twegabire mu distance katono nnyo. Social distance. What is this? Jangu wano kofiisi oliwa? Master. Eh? Is it in order? What have we done to you? Because you guys don't know when you call us, we cover them. So you're not asking us for nothing. We want to see their name. This is a press conference. Why do you behave like that?
Wanji? Abya banga chimala. Wanji? Tekiseera bakomye ebintu byaffe naye tuliwaligazaako dogololo ngozi batwala batulimusango ki omuntu n'omu nganze kasa waliko obulemu ndi wali ntudde batukyeteya gasi mazzi ge baleese tulina muntu n'omu gwe tukuyoma owamu watunkuya ejjinja tuli byaffe Kadeketa de moto kaweka. To take away people's lives in the name of protecting lives. They have what? They have AK-47. So, mulinya lyo protecting lives balina okutwala obulamu bw'abantu. Kino tetugenda kukikkiriza. What happened is we want to open up our office in preparation for in the next 3 weeks we are having nomination for local councils. Now, This is unfair. Ugandans who are watching are seeing this. This is unfair. This is a rubber bullet. That's why you're shooting twice. Yet we have done